kati bino bya ddala w'okwatibwa bakutwalirawo mu kkomera. Bino bya ddala ddala bw'okwatibwa bakutwalirawo mu kkomera. Nze nabadde mmanyi bino byali bya lusaago, just byakwogera bwogezi, kutiisaamu bantu, teekako n'okubazzaamu empisa. Naye munnange si bwe kiri. Naakazuula amazima nti nno kuno tekwabadde kwogera bwogezi. Mukama waffe omusajja bwe yazze n'atugamba munnange ebintu ebyo bya ddala. Era gwe wenna anaakwatibwa genda ku lulwo. Mukwate ekkubo, mukebere amasimu gammwe ng'embeera tennaba kusajjuka. Bino byabaddewo wiiki ewedde. Yenze Shira Adita mbatuusaako updates weziti gwe bwenna azeetaaza ekyokukola okimanyi olina subscribinga. Igwe kwata kade nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako. Wabula ng'oggw'omu ku bammemba oyina kukola otya ku commentinga. Komenti yo nkulu nnyo, esomesa abantu bangi nnyo, ate era mulimu n'abo abakomentinga nga bamaze kulaba gwe ky'okomentinga oba nga tebayinza tegeera butambi buno okuleka nga bamaze soma komenti yo. Awo we tugambira nti komentinga osobole okusomesa omuntu omulala. Wabula nga ate gwe yasubscribinga dda nkwagala nnyo okola ekintu ky'amaanyi nnyo, atanaba subscribinga naawe jangu obeere nga otwegatako. Baganda bange yonna gye muli kuno kulabula okusembayo ebya VPN bya ddala. Okukwata ne VPN mu ssimu ogenda genderawo mu kkomera. Bw'oba nga wakulamu oyinamu kasente ogenda kusasula ssente, kisinziira baani abakutte na musango ki gwe banaakuvunaana. Twavayo ne tukola obutambi ne tubagamba nti ensonga za VPN ziri waggulu, era ne tubagamba mwenna abalina VPN kati nazo tezikyakola, anti omukulembeze w'eno VPN zonna yagenda n'aziblockinga, ezaasigalawo osooka kusasula ssente gwezikozesa. Wabula nga sinnaba kwogera nnyo ngenda batwalako mu katambi ke nakola okusooka ate male enkomewo. Saudi Arabia yimbudde tugenda mu kyeya essaawa yonna, naddala ffe abalina amasimu ga smartphone. Anti omukulembeze aliko mu ggwanga lya Saudi Arabia avuddemu omwasi, era nga temwekanga okulaba nti ebintu bingi nnyo bikyuse. Luli twakolako obutambi ne tubagamba bannange ebintu mu Saudi Arabia bikyuse, era tobeeraawo ne weekanga nga tebakyayagala bajja kkubira eno byeyo. Lwa nsonga omukulembeze omupya aliko yagamba akooye okufulumyanga ssente okuva mu ggwanga lye, abantu ne baziyingiza eggwanga eddala. Ebireetera abantu okujja eno okukola nabo basobola okubyekolera. Omwo mwe muli okugamba bannansi, bw'oba nga gwe toli mulema, bw'oba nga tolina butabufu ku bwongo, ng'oli mulungi weetegerera kiki ekigaana okukola. Era n'agoba empapula zonna ezaabo abaali basabye okuba nga baweebwa ssente ez'obwerere n'azibaddiza, n'abagamba babeere nga beenoonyeza emirimu. Kati nno kwekwo okutikkatikka abaana kwe mulaba n'okera ku makya mukamawo n'akutikka obwavu bungi. Kaakati nno takomye ku ekyo, atadde akazito ku ffenna ababadde bakozesa virtual private network. Bwe ngamba virtual private network yeriwa, twogera ku VPN. Okuddamu okusanga ng'olina VPN mu ssimu, okuddamu okukwata ng'olina VPN mu ssimu, munnange ogenda kukigwako. Gano ge mawulire agaliwo, ate nga nsuubira abasinga ku mmwe mwagategedde dda nga yenze Shira Adita. Bw'osubscribinga ku page yaffe eno tuteekawo ebintu bingi nnyo by'otalina kusubwa. Jangu twegatteko ku YouTube channel yaffe, linki bw'eri awo. Twetaaga abasomesa nga muli bangi, ba motivational speaker, aba inspiration, mwenna tubeetaaga mujje mubeere nga mutwegattako. Tugenda kwogera ku tteeka eppya eririwo. Etteeka lino eno lyayisiddwa dda, ng'era amawulire woogalaba gwe n'atanabagala bagenda ku Saudi News, Daily Saudi News, searchinga ku Google olabe biki ebigenda mu maaso mu nsi eno gye mukoleramu. Nti nno okukwata ng'olina VPN ku luno gugenda kubeera musango, ate era nga mu kaseera katono nnyo omwaka ogutandika bayinza okuggala TikTok for good. Omwaka ogutandika guneeno gwe tugenda okuyingira bagenda kuggala TikTok for good olw'ensonga ezimu. Era ne bagamba immwe mwenna ababadde bakozesa VPN okugenda ku mikutu egy'enjawulo, okuli oku accessinga nudity, semi-nudes, okugenda ku sites eziyina obutambi bw'ekiseegu,
ebifaananyi by'ekiseegu emikutu nga imo ffenna tukimanyi nti imo baali bagiggala dda nga tubadde tugikozesa nga tukozesa VPN emikutu nga telegulamu ebadde tekyakola emikutu nga Facebook abadde talina VPN abadde tasobola kubanga accessinga Facebook kaakati nno yagambye VPNs ezisinga zonna zigenda kubanga ziggalwa era bwe twogerera waneeno VPN ezisukka emitwalo 600 mu lino eggwanga lya Saudi Arabia zimaze okubanga ziblockingibwa kaakati nno n'agamba omuntu yenna anaakwatibwa internet nemala ekukwata nti nno ku address bweti mulimu omuntu installinga VPN for this and this muganda wange ogenda kukigwako omwono mwemuli okuwa omusingo oba seekyo muganda wange okubanga osibwa kati nno kuno kwekulabula tubaterawo nnyo obutambi webuti munnange ne mubusamba jjanga temwagala kumanya webituuka eyo mu maaso ne mutandika okugwa mu bizibu ate ne mugamba temwatugamba naye ng'ate obutambi twabuteekawo ne mutandika tubuuza ebibuuzo mwamawulire mugajjawa mukola mu gavumenti ya Saudi taatawo yennyini Saudi biki bino naye ne mwerabira nti nno munnange ebintu bino tugenda obyogerako obisaasaanya nga tumaze okubirabako obanga naffe abalina chance abasobola okwogera ne bakama baffe nga bamaze okutulabula nti munnange okozesa VPN ku nsonga bweti ne bweti naye VPN toddamu giteekamu lwa nsonga ebanaatutracinga ojja kubanga ondeetera obuzibu kaakati gegono amawulire agatambula gwe wenna ali eyo ayagala okumanyamo osobola okugenda ku Google amawulire ago n'oganoonya ngera bwe nkuteeredde waneeno you read and understand read more and understand kuki ekigenda mu maaso kijja kuba kikuyamba naddala nga gwe nkuba kyeyo ali mu kkolera eno tubagamba nti kiba kyamakulu nnyo okumanya biki ebigenda mu maaso eyo gy'okolera woonoomanya ebigenda mu maaso bijja kuyambako n'okutangira ebizibu ebimu bw'oba oliawo okutangira ensonga ezimu challenges ezimu eziyinza okunyigiriza nga gw'omukozi yenze Shila adita akansubira akatambe kano kabaddeko amakulu wemba nina kyendeseeyo kiteeke mu comment section imbagala nnyo akatambi nakakola ebintu bya VPN byakajja gwe wenna atalaba katambi ako nkakuddizzaayo emabega osobole okuwulira mu bigambo bye nayogera biri ebintu bya VPN nga byakagwawo kaakati nzizeemu nkole akatambi akalwaleero nkandabula nti bannange VPN musango gwennyini we bakwata bagenda kusiba ate era bwe banaaba bakutte ne batakusiba ogenda kusasula ssente eziwererako ddala VPN zino eziwerera ddala mu mitwalo 3 mu ggwanga lino erya Saudi Arabia bamaze dozi blockinga ekyo nsuubira buli omu akimanyi era mwenna abadde bakozesa VPN ndowooza mulaba woyagala connectinga VPN ekola disconnected era bweba tekoze ekyo bagenda kugamba osooka osasule ssente olyoka okozesa VPN olowooza ki ate era abali ku mikutu egy'enjawulo naddafa abakozesa Instagram abakozesa TikTok ebintu mubiraba nti bikyuseemu abaana bangi nnyo baagala okugenda ku TikTok live test kyagendayo nabo mennyini betubadde nga tulabirako n'ogenda olabe live y'omuntu ennaku zino ogenda ku live n'egaana okujja essimu n'ebeera ya black ennaku zino eno osobola okubikula akatambi k'ekisego omuntu ng'akakusindikidde essimu amangu ako neevaako n'ekugamba no network ebyo byonna bitegeeza ki nti VPN munnange baaziggyeko ate era nga batracinga whoever buli muntu yenna agezaako ogamba nti yo installing VPN bw'oba ogi-installinga mu ssimu yo osobola ogiteekamu n'egendamu nayo ogibikula ogikozesa it cannot be connected olw'ensonga nti baateekawo devices that tracks all VPN users era nga wookwatibwa ogenda kusibwa bino mukama wange omusajja eyabiŋŋambye n'atugamba munnange you know what stop using VPN muleme kundeetera buzibu VPN is banned and no longer allowed in this country. If you're caught, you're going straight to jail. If not, you pay. Kati awo natugamba the best thing is igwe kuleka ebyo byennyini by'obadde okolera ku VPN osobola okusecuringa yourself because we bakutwala nze sirina kyakukolera good enough imbagambye VPN muzijje mu ssimu yammwe kati nsuubira nti naawe ali eyo waba akatambi kano lulinga tewabitwala kubeera serious munnange ebintu bino biri serious if at all you don't trust
my words osobola okwebuuza ku mukama wo, she will give you the last answer gw'osalewo whether you take it or not. Naye nga ekisinga ku byonna tumaze okubalabula. Kansuubira that this video is so useful and very important to some of you that want important things or useful things. Video eno egenda kubanga ekuyamba in one way or the other. But if you are not interested in such stories or in this kind of stories nga tozagala, you can also leave this video the way it is. Nsigadde yenze Shila Adita, osobola subscribinga woba okyayagala obutambinga buno eno, ate era osobola commentinga tumanye endowooza y'obutambinga buno. Imbagala nnyo, see you tomorrow.